Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matenda amalungi era amajufuga Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba asse okusasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti la yuldagu al-mu'minu fi juhri wahidin marratayn. Omukkiriza omuzuukufu tabojjerwa Mukituli Kimu mirundi ebiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti omukkiriza tabojjerwa Mukituli Kimu mirundi ebiri aba ategeeza nti omukkiriza abeera muzuukufu. Omukkiriza tabeera mu buyabuya, tabeera mudoma, wabula omukkiriza abeera mugezi. Imaani emuwa okubeera nga alengerera ewala. Imaani emuwa okubeera omuzuukufu. Imaani emuwa okubeera nga amaaso ge tegali wansi wa bigere bye, wabula gali mu maaso. Eyo hadithi kikolo ku kubeera nti omusiraamu tagwana n'akatono kukkiriza abeere nga agwa mu nsobi emu emirundi ebiri. Kati bwagigwamu emirundi ebiri n'agigwamu ogwokusatu n'agigwamu ogwokuna, bwa bujulizi obulaga nti omuntu oyo si muzuukufu. Tekitegeeza nti tabeera mukkiriza nti mukafiiri, nedda, wabula aba tabadde ekyo kyagwanira kubeeranga omukkiriza. Baganda bange, Allahu subhanahu wa ta'ala yatuwa eddiini eno ey'obusiraamu nga ddiini ya bigezo. Omuntu alina okuyita mu bigezo asobole okuyingira ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah atugezesa mu duniya yaffe n'atugezesa ne mu ddiini yaffe. Ebigezo ebyo bya mugaso nnyo eri eddiini yaffe kubanga bye bijjamu empulunguse ne zeeyoleka, ate ebyetaagisa okubeera nga biyitamu bikke wansi nabyo ne bibeera nga biyitamu. Ebigezo bino bye byawula wakati w'abannannyini imaani ey'amazima n'abantu ababeera basimbye mu nnyiriri zaabwe nga imaani yaabwe si y'amazima. Y'ensonga lwaki olutalo olw'e Uhudi abamanyi b'obusiraamu bagamba nti bwe bwali obuwanguzi obusingira ddala okubeera obunene obw'obusiraamu, awamu n'ekyo ng'abasiraamu baayisibwa bubi nnyo mu lutalo olwo, kubanga abasiraamu ensanvu battibwa nga n'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalaam yayisibwa bubi, n'atuuka n'okubeera nti agamu ku mannyo ge gaamenyebwa mu lutalo olwo. Ne lwaki bwayitibwa obuwanguzi? Olw'ensonga hasala al-furqan bayina ahli nifaaqi wa ahli al-iman. Buli kimu kyadda ku kikolo kyakyo, buli kimu kyadda ku nkondo yaakyo. Bannannyini bukkiriza obw'amazima ne beeyoleka n'abaali batambulira mu kisinde ky'abakkiriza nga si bakkiriza ba munaafiquuna bannanfuusi nabo ne beeyoleka. Kubanga olutalo lw'e Badiri kasa lwabawo nga basahaba batono nnyo, ne babeera nga olutalo olwo baaluwangula. Abantu bonna abaali mu Madiina abasiimye obusiraamu n'abatabusiimye bonna baagamba tuli basiraamu. Abannanfuusi balyoka babeera muli ne batawaanya bakkiriza okufa. Wabula olutalo lw'e Uhudi kasa lwabaawo, abasiraamu ne batuukibwako obuzibu obwo bwafuna, abannanfuusi ne beeyoleka ne bamanya nti eddiini terina kubeera yakakeeka bukeeka, wabula n'abasiraamu basobola okuwangulwa, n'abasiraamu basobola okubeera ne beeyoleka. Bonna ne bavaayo. Bwe baavaayo abakkiriza ab'amazima ne beeyoleka, n'abannanfuusi ne babeera nga beeyoleka. Nabwe kityo ebigezo bino ebiyita mu umma, omunyaga ne gujja ne kutuzunza gwa mugaso nnyo wallahi okutegeera ani ali ku ddiini haqqan wa sidqa.
nani agirimu olw'ebigendererwa. Bye bino ebingi bye tuzze tuyitamu ne tulaba ku kino ne tulaba ku kiri ne tulaba ku kino ne tulaba ku kiri. Baganda baffe abamu bafu, abamu ku baganda baffe bali mu makomera, abalala ne babeera ebweru nga bali mu mbeera erimu embeera y'obunkenke. Ne twesiŋŋaana nga tulina fitina. Empaliriza okubaako byenjogera mu ka audio kano ke nsaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akafule ka mukisa, nga sigenda kubeera nti nno byenjogera nnyina gwe nnoonya okusanyusa asiime oba tasiima, nedda. Bal byenjogera byensaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere mujulizi ku byo, abeere mujulizi ku byo olunaku lwe tuliyimirira mu maaso ge. Amakulu gwe bisanyudde alhamdulillah, gwe biba tebisanyudde wallahi billah sibyogedde nti bimusanyuse. Bwe twogerera olwaleero tuli mu fitina emanyiddwa obulungi, erabikako mu mikutu egy'enjawulo ekwatagana ku muzikiti gwa Masjid Nur ku William Street. Ogwo muzikiti guteekeddwa okubaako fitina nnene olw'ensonga guli mu kibuga wakati era guliko ssente, guliko amaduuka, guliko bino, guliko biri. Tekisoboka n'akatono okubeera nti gavumenti eyo Allah gye yagamba nti waddu ma anittum, abakafiiri beegomba buli kyonna ekibanakuwaza, buli kyonna ekibanyigiriza, tebeegomba ne bwe tuleka eddiini ne tusigala nga tuyita basiraamu naye nga tulese eddiini, wallahi tusigala tebatwagala mu bitongole ebyobuvunaanyizibwa, tebatwagala. Tugambye ne bwe tuleka eddiini ne tugamba tuvuddeko maadha abadde n'ebirivu babisaleko, abadde n'engoye eziwesekeddwa okubeera nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatulagira ng'abasajja tuzigyewo, ne bwe tulekeraawo okusaala, wallahi ne bwe tulekeraawo okusiiba, naye nga tusiga tugamba nti ffe tuli basiraamu tetuli bakatuliki. Tebasobola kutuwa rights zezimu ne rights eziweebwa abatali basiraamu okutuusa nga tubadde kyennyini kye bali. Walan tarudha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, bw'atyo byagamba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tebasobola tusiima okutuusa nga kye bali kye tuli, si kye bali kye tuli mu mbeera nti naffe tubafaananye mu bintu bingi naye tusigale tutadde enkofiira ku mutwe nga tweyita basiraamu. Nedda, okutuusa nga n'enkofiira tekyaliko ku mutwe, okutuusa nga n'erinnya lyo lyokka lyokka liwasigaza eryo ng'oligyewo, wallahi bw'olisigaza tebakwagala kukulaba nti oli minisita ne oba tosaala, tebaagala kulaba ng'oli mulamuzi mukulu ne oba tosaala, tebaagala kulaba ng'oli mukungu munene mu magye ne oba tosaala, wabula ensonyi zeeta okuba nti kale teekayo nga 2-3 abasiraamu baleke kubeerera ddala nga obulyazaamanya buli so clear nti tewali wadde n'omu. Londayo abatasala 2-3 kale bateeke wali, wateeke oloteeke wali. Wa illa wallahi tebaagala kulaba wadde n'omu ne bw'aba tasaala. Nekitegeeza ki? Ne bwe tuva ku ddiini wallahi tebatwagala, tebasobola kutwagala okutuusa nga eddiini tugivuddeko mu mbeera y'okulangirira nti kaakati kye baliko kyennyini kye tuliko. Si tetukyasaala, si tetukyasiiba, tetukyeyolekako buni bwa busiraamu, nedda. Waddu ma anittum, buli konna nga bw'olaba tulina amawanga nga Libya, gw'olaba nti agaali obulamu bwago gaakyukira ddala ne gadda ku sayidi y'okubeera nti nno abakafiiri kye bawangaalirako nabo kye batambulirako. Sikuba nti nno baali bakyalina zimaamu nti Gaddafi afaayo nnyo ku kye bayita maadha eddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga bweteekeddwa okubeera. Nedda, naye ekyokubeera nti yasigala musiraamu, ekyokubeera nti yasigala akyasobola okuzimba omuzikiti wano nawali, ekyokubeera nti yasigala akyayitibwa omukulembeze mu Afirika ow'amaanyi nga musiraamu, ekyo kyokka kyali kimumalira. Wadde ab'ebirevu abayisawo mu ggwanga lye, wadde maadha kugamba ekikwatagana n'eddiini si kyekikulu mu bulamu bwe, ekyo kyamufuula
kyamuleka alikuradda y'abalabe baabo abatali basiraamu ne bajja ne bamukolako obulyazaamaanyi obulikkiriya ensi yonna bwe yalabako n'amaaso. Omu n'ekyo nga si kuba nti eddiini kyekyali ekikulu ennyo gy'ali nga bwe mwali mumanyi naddala abo abaali bagezaako okufolowinga ebifa mu ggwanga erya Libya. Naye ibadallah tebeegomba kulaba musiraamu nga yenako wonna waali. Baalita eggwanga ne balisesebbula lyonna mu linnya ly'okutaasa abantu ne balisaanya infrastructure zonna ne bazimalawo, amasomero ne bagimenya, entindo, buli kalungi konna ebisaawe ne babikubaako ne bakasa nti ero khalaasi. Lwaki? Kubanga ggwanga ly'abasiraamu lirina we lituuse lyagala okwefaananyirizaako amawanga gaabwe. Ekyo tebakyagalirako ddala kukiraba. Nabwe kityo tebaagala n'akatono ekifo ekyo kubeerawo awo nga kivaamu ensimbi ezo ezivaamu. Ye ate bwe kibeera nga abakirimu be babafaayo ku ddiini olufaayo olw'enkizo, teri kubuusabuusa nti ekisoboka kyonna kiba kijja kukolebwa okukakasa nti abantu abo tebabeera mu kifo ekyo. Bwe kyabeerawo nga n'abakirimu si beebo abafa ku ddiini abali ku sunna, kyaliwo nga kiri mu bantu abatafa ku ddiini nga bakikutte bakirinamu obuvunaanyizibwa, ng'efaayo gye bafaayo ntono ku ddiini yaabwe, neera baanyiikira ne kitundibwa. Abasiraamu babiri nga tebalina kintu mu kibuga, ne banyiikira ne bakitunda. Babiri nga tebalina kintu mu kibuga, ne banyiikira n'ekyennakasero ne kitundibwa. Wahakaza kitegeeza nti obulabe obuliwo bulabe bwa butaagala musiraamu abeereko wonna waabaako n'omuzinzi mu ddiini. Mu mbeera y'edduniya kyalina ka pulojekiti mwajja kino nakiri nakiri, nedda alina kubeera awo ng'alinga street kid, kireereese nga bwatu bwafaanana. Nabwekyo fitna egenda mu maaso awo. Abali ku Old Kampala ekifo bakyagala, abali ekibuli ekifo bakyagala, n'embeera ezifaanako bwe zisendala. Kati ki kyenjagala mu nsonga eno? Ibadallah, kyenjagala mu nsonga eno abalungi abakkiriza Allah bakuume, kwe kubeera nti nno olwa fitani empitirivu ezibadde zigenda mu maaso, abasiraamu baalowooza nti waliwo okubala okutuufu kwe bayinza okukola. Bwe baali baagala okununula ekizimbe ekyo, baalaba nti nno bagwana beegatte n'abazuuzi mu ddiini ab'ekibuli, banabidaa, beegatte nabo babeere nga bayambagana ku kubeera nga bakamula mu mufuti wa Old Kampala mu bajje okumukamulamu ebintu bye lyatunze by'abasiraamu. Ne balowooza nti okwo kubala kutuufu, ne beegatta ne banabidaa abazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, abakyawa enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ne beegatta nabo. Bwe beegatta nabo, bonna obulabe bwabwe abo ababiri aba Old Kampala n'ab'ekibuli balina obutakkaanya bungi wakati waabwe, ba'suhum bainahum shadiid. Naye awamu n'ekyo, obulabe obuli wakati waabwe bwa byabufuzi bwa dduniya, wallahi si bwa ddiini, bwa byabufuzi bwa dduniya. Wa illa akiida yaabwe yeemu, manhaji yaabwe yeemu, embeera zaabwe zonna zeezimu, bwe tebafaanana. Kale wakati waabwe singa omu akwata akajiiko n'aliisa omulala, oli amwenya. Ow'ekibuli singa akwata akajiiko n'aliisa owa Old Kampala, akantu konna ak'edduniya, wa Old Kampala amwenyeza ow'ekibuli. N'owa Old Kampala bw'akikolera ow'ekibuli, almuhimu defections, kyangu nnyo omuntu okuva ekibuli nadda Old Kampala, n'ava Old Kampala nadda ekibuli, byangu nnyo. Lwaki? Kubanga obuzibu bwabwe tebuli ku ddiini. Enkyawukana wakati waabwe si za ddiini, za bukulembeze. Ono ayagala abeere munene, n'oli ayagala abeere munene. Kyokka ate ife enjawukana eri wakati waffe nabo aba Old Kampala n'ab'ekibuli, njawukana ya ddiini. Tugamba nti eddiini ya nnabbi nga bwe yagisomesa bweteekeddwa okubeera. Bali bagamba nedda baddembe okubeera nga bateeka mu ddiini bo bye bayita ebirungi, bida hasana, mu bidi ennungi,
ne bazuulazula mu ddiini ebintu ebitaliimu. Eryo ekkubo ly'okuzuula mu ddiini ne libaleetera okubeera nga eddiini yaabwe eggwamu akawoowo n'ebeera ya luzzi okukamala obukamazi, ne kireetera okubeera nti nno balina obukyayi ku buli muntu yenna abagamba nti abange eddiini mugikwata bubi. Eddiini yammwe muteekeddwa okugikola nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagikola. Ekitaali ddiini ku mulembe gwa Nabbi tekirina kuba ddiini leero, kubanga eddiini yaffe yajjula ku mulembe gwa Nabbi. Tewali kifo kyasigalawo nga tejjudde nti tugende nga tujjijjuliriza, tujja kutugenda okuba ku lunaku lw'enkomerero bwe tuba tuguddewo bwe gutyo omulyango ng'eddiini tekyategeerekeka, eri nejjenyi Nabbi gy'asomesa tekyategeerekeka. So nga y'eddiini gye tuteekeddwa okubeera nga gye tutambulirako ffenna. Fastamsik billadhi uhiya ilaik, weekwate ku ekyo Allah kyakussaako. Bw'atyo Allah yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, mugoberere kyokka Allah kyassa, wala tattabi'u min dunihi awliya, temugoberere bitali ebyo. Innahu man ya'sh minkum, anawangaala mu mmwe, fasayara ikhtilafan kathira, agenda kulaba okwawukana kungi. Fa alaykum bisunnati, mwekwate ku nkola yange. Na bwe kityo ensonga gye tubagamba y'ensonga eriko obujulizi ffenna bwe tumanyi obukubyeko mu Qur'an. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أدلة بتلف من القرآن والسنة غزيغا غا انت ekyo kyennyini nnyini nabbi kyaliko kiteekeddwa kubeerako. Empalana etambulirawo baga nti eddiini nzigule, baddembe okuyiya ebyo ne bateekamu mawulidi, ne bateekamu okusoma edduwa, ne bateekamu ziburuda, ne bateekamu Isra wal Miraj okugikuza, ne bateekamu emaadha okuza amadda ga Nuhu mbogo, ne bateekamu. Kakati ekyatufuula abalabe wakati waffe, baganda baffe baabalowooza nti babaze ogenda ekibuli. Bwe baatuukayo, bwe baateekayo omukono bwe bati nti banyweze bali babasike tubeere ffenna, bali baabanyweza, kubanga mu ngalo zaabwe mwalimu edduniya, ate ng'engalo z'abano teziri mu dduniya. Baganda baffe olw'okuba abagendayo emyoyo gyali minafu, ng'emitima minafu, baawunzika babanywezezza ne banywererayo ddala. Abamu ku bo ng'obalabira ddala nga kumpi baafukira ddala bannabidda bennyini, wala iyadhu billah. Obulyazaamaanya ne butandika ku bano abaagamba nti abange mugenze nnyo. Nedda, ensonga eyatwalayo kwali kubeera nti ebintu bino eby'obusiraamu bidda, so si kubeera nti ali tugenda tubulireyo tutuuke okubeera nga tewakyali njawulo wakati waali ali ku bidda n'atali ku bidda. Ne banyiiga baganda ffe abaaliyo, ne beeyambisa abo abaaliyo okubeera nga batuusa ebikolobero ebiyitirivu ebyo bituusiddwa ku baganda baffe abali mu makomera n'ebigezo ebiyitirivu bye tukyalimu olwaleero. Baganda ffe basigala emabega ne bagamba nti eggwanga lirina mufuti. Yes, waliwo ebyaliwo n'eggwanga lirina mufuti n'ekitebe kiriko Old Kampala. Nabwe kityo abasiraamu ono ye mufuti wammwe. Ne bakola ekyayitibwa okwegatta. Ekirowoozebwa nti nno kwali kubala okutuufu mu kiseera ekyo, so nga wallahi Allah yasinga okumanya okubala okwo kusigala si kutuufu. Tuleke bannabidda abannange, naturukuhum wa sha'nahum, tubaleke n'omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Naturukuhum wa sha'nahum, tubalekere omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ekibuli bakole bibagala mu ddiini yaabwe, Allah ajja babuuza nga bazze mu maaso ge. Abooldi Kampala bakole baagala mu ddiini yaabwe, wallahi mbalayirire Allah, tosobola genda n'ofuga Old Kampala ng'oli ku ddiini yennyini nabbi gy'alijja nayo, ng'oli mweteefuteefu okugipractice. Nedda, Old Kampala kitebe ky'abasiraamu ne it's a political, kifo kiri political. Eyo area ya byabufuzi, omukulembeze agifuga butereevu w'eggwanga. Bw'ona agendayo oteekeddwa okulikogonaizinga amadiini gonna, oteekeddwa galikogonizinga.
olina ebintu eby'obulabe ebiri so sensitive ebitakwatagana ddiini yo by'oteekeddwa okubeera ng'ogwamu, nga bw'otabigwamu baba bateekeddwa okukulwanyisa mu buli ngeri yonna mpaka ng'ovuddewo. Kitegeeza nti omuntu yenna ayagala okukuuma eddiini ye taba ne hope yonna nti agenda kukolera eddiini ku Old Kampala. Abasajja abali ku sunna temuba ne hope yonna nti mugenda keera ku makya mugende ku Old Kampala mukole obusiraamu bwammwe busigale nga bwe buli. Ekyo essuubi mulijje mu bwongo okuggyako nga essaawa etuuse nga pulezidenti w'eggwanga ali ku ddiini gye muliko. Bw'aba si gy'aliko ekyo ekifo kifugibwa gavumenti butereevu. Omukulu yenna abeerawo afaanana nga minisita w'eggwanga bw'abeera, ebiragiro bibawo pulezidenti butereevu. Na bwe kityo awo okumuntu yenna okuteekayo omukono gwe mu ngeri y'emu aba gutadde mu kuzikirira. Era okkakkana kale entuufu zaavuddeyo. Mufti w'eggwanga n'akyuka, kalaze entuufu ne zivaayo. Bwe ziba nkalaze entuufu zaavuddeyo, obulabe n'abuzaawo bupya. Awamu n'ekyo nga yali takyasobola oba oliawo kuyita mu katale kugulayo nnyaanya. Ng'Abasiraamu bennyini abaga nti nedda ono ye mufuti w'Abasiraamu yakola ensobi naye khalas tetugenda kubeera ku bino ebbanga lyonna. Bennyini abaamukomyawo okubeera nti addamu okubaamu omuzinzi osiŋŋaana nga bw'atyo bwe yeeyisizza gye bali. Nga kasanti nno bye njogerako Abasiraamu babigoberera bulungi. Ki ekidiridde? Kino kye kimpromptinze okubaako kye njogera. Ekidiridde ab'ekiwuliro tetwabagamba mulaba nga muzaata bwe muwulya ebigambo byali mu kwogera mu bifo eby'enjawulo agamba nti abasalafu mukomewo twegatte tulwanyise omusajja. Twabagamba omusajja mubi, twabagamba. Wano wentuusiza meseji yange eri baganda bange. Buli yenna eddiini gwekwatako, buli yenna eyasiima Allah okubeera omulezi we, n'asiima Obusiraamu okubeera eddiini ye, nakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nabbi we, n'ayagala okubeera ku ddiini eyo yennyini yaliko basahaba ng'ali ku nkola y'abalongoofu abaatukulembera. Mbagamba nti ekigambo kyonna kye bayita okwegatta ne bannabida, ne bwe mutuula abantu 100 ne mulaba nga weewali obufulumiro, ne mulaba nga weewali goolo entuufu, ne mulaba nga weewali okuva mu kanyigo akaliwo n'ebifaanaganako bwe bityo, mubeerenga bamativu nti temusobola kubala mbala nnungi okusinga embala eddiini yammwe gye yabala. Abalongoofu abaatukulembera, ebitabo byabwe, ebigambo byabwe, enkola yaabwe gye tusiba tusoma mu bitabo yakusenguka bazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Temugenda kulaba ndaba nnyonjo okusinga gye baalaba. Ebigambo bino singa tubadde tetulina kye twalabyeko, 1, 2, 3, 4, singa tubadde tetulina kye twalabyeko, wallahi byali badde bigwana tubiteekeko ebirowoozo. Watya nga tulabyeko marat wa karrat, nga tulabyeko ebimala. Allah subhanahu wa ta'ala tulazeeko ekimala. Laba kibuli wallahi, laba obulumi bwe tuyiseemu emabega kaawonna myaka nga 2-3 nga Allah yisiza ku kibuli, nga Old Kampala eri wali yeefudde ennyonjo etulumirirwa. Laba Old Kampala kye tulimu olwaleero nayo n'ebirala bingi bye tuzze tuyitamu emabega bye mumanyi obulungi. Na bwe kityo iyaakum, wallahi mbeekesa okwegatta ne munabida. La kibuli wala Old Kampala, tetwegomba ntugende tubeereko ekibuli wadde okwega tugende tubeereko Old Kampala. Twegomba okubeera mizikiti gyaffe, tusomesa Obusiraamu. Kitumalira okunnyonnyola nti ebyo baliko bikyamu, wayakifi dhalik, nitugenda maaso n'Obusiraamu bwaffe.
wallahi mbalayire Allah omuntu bw'agamba twegatte n'ekibuli olw'okukuuma mu masjidi nuuru okuvaawo masjidi nuuru okutuva mu ngalo nedda mu mikono gy'abanabida oba b'ekibuli oba Old Kampala kitono nnyo okusinga okutunda eddiini yaffe ne twesiŋŋaana nga tufuuse banabida kubanga buli yenna tewaliyo lwegatta okujja kulubaako gwe lulya tewaliyo lwega okujja kulubaako gwe lutulya ku ddiini yaffe nabwe kityo tubaddewo nno mujjukire wallahi tubadde ku Market Street nga Nakasero erimu bantu balala nga ne William eriko bantu balala finga tuli ku Market Street nga tuli batebenkevu nnyo wallahi nga tusomesa obusiraamu nga busaasaana nga tuli mu kifo kipangise eddiini yaffe nga nkuume qala Allah qala Rasul nga tuwali ananaagira William okutuvaako neefuuka nedda mikono gyabwe ne tusigaza eddiini yaffe kubanga William wallahi kifo kizimbwa buzimbwa abasema tebina sobola kuzimba omuzikiti ofananga ogwa William wallahi mwina obusobozi obusobola okuzimba omuzikiti oguliko ogwa William adhaafu mudhaafu bunafu bwaffe na bukodo bwaffe tulina obusobozi so nno siri kuntegeera totegeera message yange eno William tuliredde okugireka nedda naye tewali n'akatono kuddamu kukola mukago n'abanabida kyolw'omuzikiti kubanga okutaasa omuzikiti tuba tutaasa ddiini bwe tuba tutaasa ddiini nga tutaasa omuzikiti tetugwana kutaasa ddiini nga tutunda ddiini tuba tukoze ekikolwa kya bubuyabuya mpulidde muzaatanga agamba nabwe kityo abasalafu mwenenyeze Allah olw'okwegatta n'emubajje mukomewo eri kibuli tutambule eyo statement ya bubuze eyo statement si ntuufu statement ya lukwe erimu olukwe okubeera ntuddamu okugenda twegatte nabo tuddemu tufaanane nga bwe twafaanana bwe twegatta nabo omulundi gwe twegatta nabo nabwe kityo mbeekesa ibadallah okuddamu gwa mu nsobi eyo tulina obusobozi wallahi obulwanira omuzikiti gwa William nga tetwegase na pate yonna tubulina gavumenti ejje kuba abasiraamu amasasi nga bali mu swala basaala William ejje bakuba amasasi nga bali mu swala basaala nabanga kiri wala ne bwe kyo kibaddewo alhamdulillah babafiiridde ku busiraamu bafiiridde ku imaani so si kubeera nti nno beegasire banabida wallahi abasalafu ennamba yaffe nnene nnyo etumala butereevu etumala tetuddamu gwa mu nsobi mulundi gwakuna oba gwakutaano nga twegatte banabida yenna la kibuli wala Old Kampala tetugenda ate kuddamu nti kutambula tetugwana kuddamu kukikola ekyo kyekimu ku ebyo ebyabanyiiza ennyo kibuli eyagala tukozesa nti tugende tulwane tusigukule mu bajje ku Old Kampala Kamugabo yagaana nedda kyekimu ku ebyo ebyavaako embiranye ennene zaatu n'atambula yekka n'endawula ne bagenda batuuse eri yuyo atadduka emisinde abuuka basepiki wahakaza bimu ku ebyo ebyavaako obula nti tuganye lwaki tetwagendayo kubeera wansi waabwe tetwagenda kubeera wakisuba banabida nedda asulan wallahi tetwabisiimako ebyokugenda okwegatta nabo nti tulununde William Street ne bannaffe bwe bakikola ne bagenda era bawunzika bwe batyo bwe bali bafaanana nabwe kityo ibadallah tetuddamu gwa mu nsobi eyo la kibuli wala Old Kampala wala ntusituka tugenda tulwane tujjewo mufti aliko Old Kampala mbalayirira Allah wallahi ne batugenda ne tulwana nabo ne tusucceedinga which is very far ne tusucceedinga nti tututaani tutugenze n'ekyobe we mufti tugenze n'emiradu we mufti tugenze n'egundi we mufti ebbanga lyamala nga atudde ku Old Kampala imma
okunywera n'anywera ku ekyo kitumuteereddeyo obukulembeze bwe ne bubeera nga bujjudde entalo ebbanga lyonna gavumenti ze beegenda okusiga mu buli ngeri yonna ng'eyambisa abannanfuusi n'edduniya gye mulaba abantu gye bamazeemu nga n'abamulwanyisa eyinza n'obutakozesa balala wabula ebajjira ddala mu kibiina ky'abaddemu ebyo ekimuleese mwennyini mwe mubaamu baalondamu ab'emyoyo emitono neerondamu mu bo ne bafuuka ekigezo oba si ekyo eddiini etandika ogenda mpola 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 nga bw'olaba ey'oyo eyaliyo gwe twateekawo ne bagamba nti abatabuliki batutte Old Kampala n'omusiŋŋaano olwaleero nga yakulembera ekibiina ekigatta abakatoliki n'aba Seventh Day n'abaki n'omusiŋŋaana nga eddiini yagenda agyeyambulula mpola 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 olw'ensonga ekifo ekyo tekikuuma ddiini ya muntu ibadallah nabwe tubeere bazuukufu teri kwegatta na banabida tubeere bazuukufu teri kwegatta na banabida tuwadde eddiini yaffe nga tugikola mu bifo ebyo ng'emiziki tutambula bulungi daawe etambula bulungi wallahi nga tuli Market Street nga tetulina muzikiti gwonna mutongole mu Kampala nabwekyo teri kuddamu ggwa mu nsobi okudda mu kifo ng'ekyo ne tudda ku Market Street so nga mmanyi biidhinillah mutima gundaga ati nedda biidhinillah naye okuddayo eddiini yaffe nga nkuume kikulembezebwa ku kwegatta ne bannabida ne balya eddiini yaffe nga tulowooza nno twagala kutaasa muzikiti neefaanako bwe bityo wallahu ta'ala ala wa alam وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين